ebitundu by'ebyalo mu disitulikiti y'e Masaka naddala mu magombolola okuli Kyannamukaaka, Buwunga ne Kyesiiga birudde nga tebirina masannyalaze. Abatuuze mu bitundu bino bagamba nti ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2021 waliwo ebikondo by'amasannyalaze ebyasimbibwa okutuusa amasannyalaze mu kitundu kino wabula ne bikomaawo. Emiti gino gimazeewo emyaka 6 naye saa bagyetyamu waliwo akalulu akaali kabindabinda naye kati akalulu ako bwe katuuka ekiseera nga kawedde tetwaddayo kulaba muntu n'omu. Ngaba amasannyalaze basimba emiti okuva emyaka nga 5 tekuli waya ate ezagendako waya ate ne zivaako ne bazibbako. Tulina ebitundu nga bimaze n'emiti egyasimbibwawo okumala emyaka 5 naye nga tegiriko waya. Ebitundu nga Kalugondo, ebitundu by'Ekyera, ebitundu by'e Rwannunda. Bano batubuulidde nti n'ebikondo ebimu byatuuka n'okugwa nga tebannalaba ku masannyalaze. Kirabisa bubi gavumenti eno nti emyaka 5 nga basimbye emiti gitandise okugwa ate n'egimu gyali gya mutindo ogusemberayo ddala okubeera omufu. Omuti gugwa ogukebera munda gulimu ekituli. Embeera y'ekibululu mu bitundu bino abatuuze bajjasimula bugolo era nga bagamba nti ereeseewo obubbi okweyongera mpozi n'okugootaanya emirimu egyesigamye ku masannyalaze naddala ebyuma by'emmwanyi. Ffe tuli basajja balimi ba mmwanyi, ebyuma nabyo byayimirira ebimu, tutambula engendo mpanvu okutwala ku byuma ebirala. Ate kitegeere nti bw'oba tolina masannyalaze ababbi nabo bakweyuna. Kukamula ebyokunywa mu fridges zaffe nga mu maduuka gaffe ezo nazo tetusobola zikola. Tukalubizibwa okutwala emmwanyi ku distance empanvu olw'ensonga nti tuba tusobola kufuna byuma bitusemberedde. Oba oyagala ekintu eky'amasannyalaze nga photocopy oyina genda Masaka. Olugendo oluli e Buwunga ogenda otuuka e Masaka. Transport olumu osangibwa nga tomulina. Embeera gye tulimu mbi nnyo olw'ensonga nti tetulina we tutwala kasooli waffe Mukuba, tetulina wolodingi, tetulina byuma bya mmwanyi, byonna tugenda Masaka. Mayiro ziriwo 7 okuva wano okutuuka ewali ebyuma. Kyokka embeera eno yakukyuka oluvannyuma lw'abamu ku bakulu okuva mu woofiisi ya pulezidenti okukwatagana n'ab'ekitongole ky'amasannyalaze okulaba ng'ebyalo bifuna amasannyalaze. Kwewa obudde obumala okulaba nga tutuuka ku bantu baffe bonna abeetaaga obuweereza buno. Tubire nga tuba mappinga designs zikolebwe ate era ng'ezeeko zifollowing up okulaba nga service ebatuukako. Kyokka bano basabye abatuuze okukkiriza ebikondo okusimbibwa ku ttaka lyabwe okusobola okulaba ng'amasannyalaze gatuuka. Kubanga abantu abamu balemesa enkulaakulana nga beekwasa nti amasannyalaze gayita mu ttaka lyabwe. Hence okugoba enkulaakulana mu community yaffe. N'olwekyo program ya gavumenti bw'eba ezze mu kitundu ezo ssente tuzirabe nga ssente ezaffe. Tuleme ziraba nga ssente zisobola okudiibuddwa nga ssente zivudde abantu awala wonna wonna. Programu eno bw'ebanga ezze amasannyalaze ne bagatuwa tugakozese ate tugakozese mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Kubiriza abantu okulaba nga tukuuma emiti gino waya zino ze bagenda okuleeta mu community yaffe. Kubanga waliwo omuze gw'abatuuze ate ababba waya z'amasannyalaze. Abamu babba emiti n'olaba abamu bagyonoona. Abakulembeze baaniriza enteekateeka eno gye bagamba nti egenda kuyamba okwongera ku bungi bw'ebyuma ebisunsula emmwanyi n'ebikuba obuwunga. Tulaba nga amasannyalaze gagenda tuyamba kinene okulaba ng'obumenyi bw'amateeka bugwawo mu kitundu kyaffe. Twagala amasannyalaze gatambule buli wamu bugenda kubanga tutondawo emirimu egy'enjawulo. Abavubuka baffe abatalina bye bakola bagenda kubanga bafunye emirimu. Tugenda kubanga abaana bafunawo obudingi. Waliwo ebitundu bya Buyaga ewali ebyuma byaffe ebya gavumenti gye baagaba ebyuma. Kanyaga, Nkuuna eyo amasannyalaze tegaliyo. Ekyuma kya gavumenti kyabeweebwa naye tekirina ku masannyalaze. Kyokka waliwo abakulembeze ku byalo ebitagenda kuganyulwa mangu mu nteekateeka eno abasigadde nga bakukkuluma nga bagamba nti kino kivumaganya gavumenti eri mu buyinza. Abakulembeze kwe tutudde Teesa atudde ku bamunaani Kanze ntudde ku Nateete naye bawadde abantu bonna ffe tebatuwadde. Olidde kati abatuuze batulaba bubi. Mwesiimira mu gavumenti ate ffe ne babutubuuza nti oba mugyesiimiramu nga bababuusa amasannyalaze ne bagatabo
gabamma. Atrud Mutyaba, NTV kusaawa emu.